ekintu kino nkikkaanya bannange nga ntunudde mu kamera abaana ba Kafeero n'abakazi bennyini beeteesa ne bagamba batunde enju y'e Kajansi. Bagitunda Njijja bwe bamala okweteesa bo saaliyo otegedde naye mwalimu abooluganda nga mwannyinaffe Nantongo ne Mugerwa oba Mugerwa yaliyo n'omukuzi omu eyasigalanga kitaabwe mukwano gwa Kafeero. Abaana abo bwe beeteesa bo nga bo tutunde ne bamaama baabwe bwe bamala otunda bo bennyini nga batudde abaana nzijja aje nsumulula osuna wankyaziza ku lubaluseewa oyagala kuggwa nnyalwe si bwe kiri ye nnyalwe okimanyi. Lubaluseewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are supposed to, a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Lubaluseewa TV mazima ku mazima. Kati nkuga kyogamba Kafeero teyazaalibwa. Yazaalibwa. Kyogamba Kafeero teyalina bamuzaala bana toyina kali akokuyimba. Ayya ate kye kiri kyenkunnyonnyodde nti ati kinene. Nze ni musajja muyimbi n'ennyimba nzirina. Naye ate nze okuyimba si kyenjagala ennyo nsinga kwagala kola ki? Kuba ndi MC. Ndi kazanyiikirizi.
kati ebiseera ebisinga nsinga kukola MC ne mikolo. Omanya kwogera emikolo? Njiga buyizi ndi kwatumwa. Pozi ne mu makeup ya ate ebiseera ebisinga mbeera mu makeup. Oli katumwa bala bajja batwetinkuulira. Naye nga natera. Nate okugenda kufulaawo. Era katumwa akuleetera abantu abaana batunuga abadde ekiki kino. Ekanzu keri pasuke wa katumwa oyo. Nawe otekamu obungodiira ng'oyingira. Kaakati kitaffe mwami Nanganga Umaru Vincent yazaala abaana bangi abawera 50. Naye mwami Nanganga Umaru Vincent teyali musajja mwavu. Ekizibu kye yalina mu nsi wikirensi teyakungaanya abaana. Nange nina abamu besimanyi. Nakoma okulaba nga tumuziika. Tuli bangi. Era weza abaana 3. Anga 5 mu. Kitaffe mu kati nkubulirako ku kitaffe sinagende wa Kafeero. Kitaffe mu 69 bamugoba enkoko njeru nga be bamu abasajja ba UPC ab'amaanyi ng'avuga Citroen. Mu 69 bali bamugobera ki? Enkoko njeru bya bufuzi yeye ali wa UPC nange ndi wa UPC. Atosese. Ndo okula omuvubuka nga wa UPC. Nze anti akati sinza kuva ku nnono ya kitange. Kitange yali wa UPC lukulwe. Era enkoko njeru. Ogamba kitawo bw'aba ali ebisiyaga nawe boyina okusigala ku nnono. Ebibiina bino ekisinzo bigira. Ebibiina bibeerako n'ennono yabyo. Lulume yagambye sijja kuva mu DP. Eyina kutereera butereezi. Abantu tebagivuddemu. Kati ennono yeyeeyo. Kyogamba bonna Nanganga abaana be yazaala ba UPC. Nenze nasigala ndi wa UPC kuba we nategera nti tange yali wa UPC enkoko njeru bamugobayo ne bakoona buli. Nemwe naye abasomesa. Bye tugendako. Kati Nanganga wavaayo mu 72 najja be bafuna amaduuka g'abayindi. Era we yasinga okuzaalira abaana myaka gye 78. Be bamme bakwasa amaduuka. Amini. Abo. Era tata wange. Okuwa edduuka wakeerangawo bukeezi. Walina kuba bumanyi. Bwali nga bumanyi. Era olaba wali ekizimbe ekyaliko high five ekampa wali Makindi. Ekiri opposite ne Fifizibba. Ekyo kyo n'ekizimbe kyolaba ekyo ekiri Makindi awo. Ekiweta boti ng'ogenda kupaka last kya Nanganga. Baki babbako? Weekiri. Kyamwe. Kyaffe. Kyabo. Man. Ate tata yazaala abaana bangi. Nze ndi mwana wa mukazi ndi wabbali. Ali tulina tulya bagamba nti Idi Amin yawanga basiramu. Nanganga kwe kusiramuka. Ate Nanganga siramu se 2 ena. Abana akyaliwo mu 2 ena. Afudde 212. Ne Kafeero yamusooka okufa. Kafeero yasooka kwa Kafeero. Era nazo zingenda zinnyonnyolako wa muzeeyi ne Kafeero. Lwali lwa babiri lwa mwana na taata. Naye lwaki taata teyaziika Kafeero yagaana. Taata ffe yali musajja musamize. Ekegedde yali musajja musamize ate nga yali musawo. Taata era Makindi baali bakimanyi. Nga bonna yabalogedde. Samanya busamize kwe kuloga. Anto ngambe baali bakimanyi. Nedda yali amanyikiddwa Makindi. Yali musajja musawo. Nenga awunya. Owaye saagenda ko kunkolako. Nabbi taganja owaabo. Kiri kyobuuziza nti yaweerera. Ye yazaala. Naye teyanoonya. Okitegedde? N'abakazi bedda baali tebanoonya bataaba. Baali bakyalina ettaka eddene. Ebiseera. Kati ng'ebiseera ebyo kyovola ffe mamfe we yatuzaala n'atutwala ewa jjajja. Ewa nnyina. Kyewakula na kitawo naawe? Namunoonya bukulu. N'omulaba? Ne mulaba. N'omuga yenze? Naye nga yanzaala Bayibuli etugamba. Katonda kyakuwa ku nsi kuwa musajja kuzaalibwa. Oyo akuzadde ekyo kiba kitegeke eri Katonda. Ebisigadde byonna eby'obugagga by'ensi bibye. Kakati gwe aje abaana bozadde ne woba tobalabiridde. Ekyo Katonda kye yakuwa. Golooza abasajja bate baaliwo bagende babazaaleyo. Ate kino ekyokuzaalibwa Katonda kye kirabo kyagaba. Ebisigadde byansi
olaba Maria Bikira Maria mu Yosefu yaliwo Katonda n'aleeta n'amuteeka Yesu mu Bikira Maria naye yakkiriza bukkiriza kuba byansi uyo Katabira yatakimanyi okyegedde nti omwana azaaliddwa mwana wa Katonda n'azaalibwa mu kiraalo mu bwavu yabeera mu kanzu emu naye abamukkiriza bagagga nnyo Kafeero lwaki abaana be naye yabakuŋŋaanya nga bula kitamu bw'ate abakuŋŋaanya kalombolombo nako kimbadde ngenda nti ebiseera ebisinga akaze kafiirwa ku mugumba ekirungi kya muzeeyi owaffe yalina amaka 3 mu kyalo waliyo omukyala n'ekisoga waliwo era famire weeri awo ne mu kibuga ab'emakindye era bebebbira kateekako be yazaalazaala ebbalibbali abenkugambye nti omu wamulabanga mu kuziika bamutoddanga muna kubalaba be yazaala oba be yazaalazaala kuzaala ate kuzaalazaala kwe kuki abaayagala abakazi baayagala abazaalemu gwomanyi omusajja okuyimirira nga alina abaana abo ng'omutegedde nti abakazi muli 6 naawe nojja kuzaalemu ekitegeeza waalingawo ensonga ng'olina ky'olengedde naye ate taata waffe kati we tuba tuzze mu reality teri mwana ayinza kuyimirira n'agamba nti talina waabeera yalina bye yaleka ategeseeko wawulira nga kiganye ng'odda mu kyalo obuzibu buliwo Kafeero ng'abaana be babeegaana nnyo tugenda ku nsonga ya Kafeero mukulu wange nze yampeererako era Kafeero kye mujjukirako yampeesaako ekitiibwa nze nasomera Nnyenge eyo ewa jjajjange mba ndi eyo Kafeero maama wange yagendanga nnyo ewa maama wange maama wange yali atunda mwenge maama wange yalinga nkoko njeru kaakati bwe yagendangayo yamugamba nti omwana aliwa ali Nnyenga abazze okukola ku kitundu n'avuga emmotoka n'ajja ku ssomero ngaze kuyimba nga wonoomanya nga tomanyi ngaze kuyimba mu kitundu ngaze kunoonya muganda we era nze okuva olwo saddayo kumanyiirwa ku ssomero aya ne banteekerawo ne mu kyakikwaya omwana wa muganda wa Serebu ebiseera bino nali sinnamanyi kyekitegeeza essomero lyonna nga nze n'akawunga saali yasaddamu kulya akawunga ka gundi k'abaana nga ndi akawunga eri kuba nze nalinga mu kigo olyanga ka staafu bwe mbasidde ka staafu nalyanga mu kigo abategeera eyo kyokka ekyo kyokka kyetegeera nti nze ndi muganda waani wa Kafeero era ekintu ekyo nkirabye nakati nina bingi byenfunye olw'ekyo oli wakutegeera nti oli muganda walina ekitiibwa kyakuwa so ekitiibwa ekyo lwaki abaana mubeegaanye kati abaana bano Kafeero kyemutamanyi yafa nga alina emyaka 38 ekirala ekizibu ekiriwo kyenja okugamba Kafeero we yafiira quote me right Kafeero we yafiira yali talina mukazi mwewaka ye yalina mikwano gye kyova olaba Kafeero nga bagenda okwabya olumbe waliwo olutalo lwe mutaamanya lwagenda mu kooti yabitaggulula nga waliwo enkaayana wakati w'ababiri taata n'omwana naye zaali za famire zaabwe ze sigenda kwatuukiriza muki bwe yafa ye taata agamba zaalibo za bulimba kyova twazatuukiriza zaalimu ebya ssente abesinga babimanyi bwe yafa taata yagamba ab'ekika ye nga ye alina okukola emikolo egy'obuwangwa nga baziika bali abayimbi Kafeero yafa abagambye bamuziikanga bwe kyali bwe bagamba kakati taata n'atalabika n'agamba kiki bagenda oteekayo nga sikoze nina okukola ki yali musawo muganda ebyokola emikolo n'ebiganda ogwe naawe obimanyi naye aja oli muganda gwe kisitu omusajja mikolo ki egikolebwa ng'omuntu nga ebulombolombo bw'abo abaganda bakyakkiriza waje kamera yiyo gitunuddemu kakati n'obukola obusooka abantu bano bakolanga emikolo kati kankubulireko ekitono abantu abaganda ab'edda tayinza kuziika muntu nga tamuziraze taziraze kati kisitu omusajja ddala Katabira mbuulire balaze Katabira balaga ki kuziraga kiki balina okuŋŋaanya abaana ne babasiba amafuvu abaana babanaaza senga n'abateekako ebintu ekirala omufu waafa ab'ekika bajja bonna ne baziraga
bakwata obunyirikisi ne bagenda nga babuyisaako ekyo balina ng'ondooza ebyabwe bye balinga bagira nange sibimanyi sijja biyingiramu kaakati omuzeeyi wange ebyo ebintu bye bulombolombo bwe madde nkugamba bwe yalina okukola baamugaana nagamba kati biki byabaziika nabo bemizimu ginyiige kyebagala teyaziika mwana we teyaziika tebamukkiriza kukola egyo mikolo n'agamba tajja kugendayo emizimu kagigambe nga ye tagenze eyo bo bayinanga obulombolombo bwabwe nze ndi musajja wa ddiini ekitegedde so kati Kafeero we yafa nga alina emyaka 28 bwe bagenda mu kkooti nga bagenda okwabya olumbe waliwo okuyimiriza kkooti n'ebisala neewamuzeeyo obuyinza ekitegedde kubanga bateekateekawo n'ebino ebibozi by'owulira by'abantu kuyisaawo byabwe kati ensonga y'abaana eri bweti mu Kafeero talinayo mwana muto abaana ba Kafeero bonna bakulu era ntunula mu kamera wano nga ngamba abaana ba Kafeero bakulu bali myaka abaana kati gwe manya Kafeero yawezezza emyaka 18 bwe wandabidde nga tuli ku kivulu ekivulu ekyo nze nkiddukanya nze MC waakyo kuba ekivulu ekyo saawa eno kikwatibwamu abantu 3 nze Mugerwa ne Swazi mwe mukiryamu mwe mwogera naye nze mba mukozi okuyingira kuba kwabwerere nze mbe musi bwe mba ngenze okukola mba ngenze kukolera nkola kuva ku makya paka kiro lwaki gwe nga muganda wa Kafeero ne Swazi mwefuza okuba nti mwe mumanya abaana ba Kafeero mwe mwamuzaalira oyogedde bubi togamba ndi gwe nga muganda wa Kafeero ne Swazi mwana kati kanze tanye ekintu kino Kafeero taata yabazaala abaana 3 yazaala Kafeero Nantongo ne Mugerwa Joseph omumanyi ndowooza kakati abantu abo abasatu bano ababiri be bali nnyo kuba katudde mu reality concerned nnyo kuba be bamanya nnyo Kafeero nze sijja gamba nti mumanyi nnyo tho nawumulirangako ewuwe era yankuzaako wawane maganyo eri mu kyalo n'okumperera yamperera yabakirizanga mu kibuga nali muto twalinga bato ngate ne mu kibuga tewalingayo mukazi abaaliwo ebiseera bye bagamba yalinanga mikwano ejajjanga omukazi oyo hajo omukazi omutongole Kafeero yali abaddeko n'omukazi n'ekyalo kikimanyi naye ensonga eri kyogamba bonna baali mikwano gye babisirikirwa bonna baali mikwano gye yibe ne bisirikirwa ali ati simanyi sajja nga yatuwanira omukazi oyo yali mulungi naye sijja kugamba kubanga sijja gamba nti muwulize kakati bano okuba mikwano gye omukazi yaliyo naye baali bayawukana nga omanyi ebyamaka bibeerawo ne baali nga bayawukana Kafeero yagenda okufa nga bayawukana n'omukazi yali omutongole emyaka nga 5-6 ekyegeza yafa talina mukazi kati be balekera okuza kati kangende mu ekyo be balonda kwaliko Mugerwa ne Nantongo n'emikwano ne muzeeyi muzeeyi yekakola kimu n'ayabya olumbe mu kwabya olumbe waliwo okusika omuguwa kubanga Kafeero ekyaliwo ekizibu tuba tuzze mu mateeka teyaleka ddambe baalinoonya ne likola ki ne libula kati mu kulibula ne bateekawo nga omanyi waliwo okusika omuguwa omuntu eyalina gwe baali bagambye obasike omwana nga taliwo ne bateekako omulala kuba olumbe tebalusazaamu ng'ozadde abaana bangi kati omwana n'asika abaana abo bonna bamuyita Mantini abaana abo bonna baali bato ekitegedde bonna abaana abasinga kuba okubira dda ku Simon omukulu baali bato abaana abo ekizibu ekiriwo beekuza bati anti bafuna ababayamba nga bavaayo badda mu nnyumba ya kitaabu okitegedde enju eyali ekuŋŋaanirwamu ekajansi mwe bakuŋŋaaniranga abaana abo bokka ne wabeerawo ekibinja ekyali kyemanyi nga beekuzizza kati abaana abo mu kwekuza ne bakuŋŋaana wano bye twagendanga nga tukuŋŋaana mu bukulu kati mu bukulu wano be bateesa ekintu kino nkikkaanya bannange nga ntunudde mu kamera abaana ba Kafeero n'abakazi bennyini beeteesa ne bagamba batunde enju y'ekajansi bagitunda njijja bwe bamala okweteesa bo saaliyo otegedde naye mwalimu abooluganda nga mwannyinaffe Nantongo ne Mugerwa oba Mugerwa yaliyo
n'omukuzi omu eyasigalanga kitaabu abakuza bali ya sente mukwano gwa Kafeero. Kakati we beeteesa bo nga beeteesezza ne Kafeero nno gw'olaba oyo yaleka ebyobugagga bingi. Kafeero yalina amaka Kajansi gwe bagamba nti mutamiivu. Gaali maka oba kakakaka? Yalina amaka gaaliko emizigo, gaaliko amaduuka 4 n'emizigo 9 n'amaka 9. 9 amaduuka n'amaka muki gaali maka. Yalina ettaka kwe yeebase ziriyikanga 3 zikyaliyo gyeziri. Yalina enkokonjerwa waliwo poloti oba afu eka simanyi bulungi n'ebiralalala bebiwedde ebya serebu sebo n'amalala amataka. Anti kati Kafeero bye yaleka saawe n'abayimbi newe nkugamba nti otandika okunoonya omukuomu tebayina nze ebintu bye nnina saabijja mu music mbikoze mu ttaka mu buno omulimu gwaffe gwa agency ettaka nga likola ize ettaka alhamdulillah mukama abimpadde oba wagala mbikulambuze atuliza okufana ate noleka tusumbwa n'abaana bo nambuza bukyali kubanga sirina kimu oba 2 mu ttaka. Kakati abaana abo we beeteesa bo nga bo tutunde ne bamaama baabwe bwe bamala otunda bo bennyini nga batudde abaana nzijja aje nsumulula osuna wankyazizza ku lubaluseewa oyagala kuggwa nnyalwe si bwe kiri ye nnyalwe okimanyi Katabira si kwe kuba nti okubagana kuvuddewo okuwakana. Kakati abaana bo we beeteesa bo nga omanyi Kafeero yazalanga taata alina abaana abaawamu kyemba nkugambye yalina amaka yalina amaka naye Pawulo ekizibu ekyaliwo abaana abasinga yabazaala omwomu ababiri balimu batono nti 2 naye yazaala omwomu mu bakazi ab'enjawulo nga buli wagenda okukuba ekikeesa ennyimba z'empanvu wamala ennyimba 2 agenda okyusa engoye abamazuzaala. Kakati abakazi ne beekunganyanga nabo balinga baana kuba omwomu bekirowoozo kye baafuna abakazi beekunganya balinga baana omwomu bekirowoozo kye baafuna tebaaliwo abazimba. Senga waliwo omukazi maka oba ali mu kyalo omukazi oyo yasigala n'obuvunaanyizibwa beesingirako naye tewaali mukazi. Abaana abo tebaali muntu abalimu. Abaana abo tebaakulako mu famire beekuza n'abalala bakulira mu bannyaabwe abaava mu bannyaabwe n'abaana abaali awamu ne beeteesa bo ne bagamba tutunde. Emabega ndowooza ebintu bya 2018 19 ne basalawo bo bennyini okuviira ddala ku mukulu Simon yalina bweru nadda. Yes gaga kwetundira ne bagamba batunde otegedde. Bwe baamala we beeteesa okutunda abaana abo abakulu bo bennyini abakulu bannaabwe ne bagamba ekintu kino kiyinza okutukufuukira ekizibu. Otegedde abaana bano nga bajja nnyo nga abaana beesomba bwesombi kubanga nakati tuffe kati kankugamba aje nga nkyayogera kuno nakuli nakasanga abaana e Masaka nasanga omwana gwenjagala okudunula oyo ye era nkigamba mugerwa tulina omunoonya esemba bule akyalo kye kyatugamba nti omukazi oyo alina omwana wamu nga yamalayo Kafeero. Omwana oli Kafeero omukazi we yamuzaala n'amuleetera taata wange ne bamutuuma erinnya lya Nanozi. Kati omukazi we batugamba ekyalo nga tugenze gye bayita erugusuulu. Pawulo nga yali azaala. Kakati we batugamba nti omwana oyo omukazi oyo alina omwana wamwe ng'omwana talinawo we bawulira nti tujja. Omwana yali mukulu myaka nga 18 ebiseera ebyo nga Orion nga tokyatambula. Kati kiza kati ayise. Mukazi mukulu ali myaka nga 25 n'ennyumya bikadde. Kati omukazi nga tumugamba maama batugambye olina omwana waffe nti mmwe baani nti otokutumanyi nga tugenda ne mugero nga tulemera ku mukazi nga agamba ekituufu kiri nti omwana wammwe naye ng'omanya eyo balina olulaalo balimu olulaalo ng'omukazi agamba najja wenzaala omwana ne muleetera Kafeero n'ansitula bukolo n'antwala ewa kitammwe tali wano ng'oyambuka emakinde tiyali ngaawo emmanju tewali yessabo konze
Mama kyoyogera oli ku mulamu n'agamba omwana tata amwe n'amutuuma Nannozi nenkwata Mugerwa ne mugamba tuvewa nembuuza Mugerwa oyinza okuwakana bye batugamba Nannozi tomumanyi Nannozi ye maama waba Mugerwa abazaala ekitegeeza taata omwana yamubbula mu mukyala we okitegedde naye omukazi ng'agamba sirimuzza ku lw'entalo ze nalaba ewammwe era omwana oyo namugulira n'ettaka lye waaziikibwa okuliraana banne oba omusajja ali mutwala yalikola ki yali muziki ne tusanga omwana omulala ekirumba era eyo mu Bukomansimbi n'ekyalo kikimanyi omwana yina bakadonka munga bazaala wala otegedde musinga okukolera omwana yina kafeero okitegedde oyo naye tajjanga ne tusanga omwana omulala simanyi munnyenu nga batugamba tetuyinza kuwakana omanyi ogenda mu kkooti aje omukazi najja n'agamba nti wazaala omwana oba tomwebaka nko n'alayira omala mukebeza kooti egambo ino muwo obuyambi ekyo badde okimanyi kasita alayira abakazi bano bonna we beekunganya nzizeeyo ku mulamwa kyenva nkugambye abaana tetumanyi kuba naabo bennyini benkubulidde abakazi lwaki kati mwefuze mulinga basatu bana mwe mukwata sho mwe mukwata ssente owuliriza tetunaasa ssente zetwalidde kaakati abakazi bano bwe bamala okwekunganya n'abaana baabwe bagenda kutunda beeteesa ebintu bino tebyalimu baakika muwulire ne bagamba tugenda kutunda abaana abamu ne bagamba n'abakazi bannaye tetusobola kutunda nga tetumaze kukebera abaana bulina kubajja buzzi tuteekewo DNA ekebeza abaana bo ng'abakazi n'abaki n'abaana abakulu ne beeteesa nga temuli baakika bonna okuggyako omuntu eyaliwokko yali ani yali baba Nantongo yabirimu ne batunda n'ettaka ddamba abaana abo bagyekebeza nzija kyengendako batunda n'ettaka ddamba ne bafuna ssente bagende mu DNA ne bakwata DNA embu ne bagenda ewandegeya oba wandegeya ne babakebera saaliyo bwe baamala obbakebera okebera bubuzira bakebera batya beekwata omusaayi ng'abooluganda bonna ne bejjako omusaayi mbu DNA neerondamu abaana bana musaayi gwonna ogwakeberwa ogwakafeero bagujjawo wuliriza abaana beekwata bonna ne babajjako omusaayi mbweyo sisitimu gyeri ne bajja omusaayi ogwo ne bagugatta mbu ne bajjamu abaana bameka nga DNA erabika yakyukamu waliwo endala nedda bannange mumpulire DNA abaana gye beekebeza bonna nga bateesezza bejjako omusaayi bw'omusaayi ogwo ne bagwekebeza bonna ne balondamu ogw'obooluganda bameka bana kale obanga walogo basinziiranga ate nga yali atali mutuufu ati gwe basinziirako mbu waliyo sisitiimu mbu musobola okwejjako omusaayi mu bwe bagugattagatta bw'ogumu guba tegufaanagana nagwa mulala kati beebo bemulya nabo kaasha abo nedda abo abaana kakati abaana bwe bamala okwekebeza abaana ebintu ebyo ne bigenda mbawulire byali bingi banjiyako ne interview nembawo ekyoku nembawaako nembagamba kambabuulire ensonga eno eri bweti Kafeero yafa muto nga tataddewo oba temwali mukazi ensonga ye yakolebwa abaana balina okwegatta banoonyewo ekyokukolebwa kubanga baba beekebeza nga bo we bagamba ne bakozesa sisitimu eyo gye bakozesa sisitimu eyo bagenda gitwala mu maaso n'abaana abalala balina okwenoonya nempita abaana abo ne mbagamba mba mugamba nti muli baana ba Kafeero kubanga nze bamama bamwe babagambye muli baana ba Kafeero munoonye weeyizi endala weeyizi zitya mugende munoonyeyo engeri gye muyinza okukolamu amagezi ago okulaba nga mudda mu kika ebyo byali bigambo byange naye mubanga mmwe mwennyini sisitimu mwagikkiriza ne babakebera mulina kozesa amateeka abaana abo ne bakwata ssente abalala nga bakulembeddwa omusika omusika ye tebaamukebera omusika Senkubuge yamukuza bayirawe Senkubuge bwe baamala okwabya olumbe yasaba musika n'amutwala era mwana we era talina muno mu Uganda ali bweru era omwana oyo bali bagenda omukebera ye tebaamukebera because oba Senkubuge abimanyiiko system ye teyagenda baamugaana balaba nga ayinza omuwandula sisitimu yaabwe saamanya ye tebaamukebera
kati bano bonna be baakebera banji balinga 15 tekako n'abaana balinga abaana nga 19 be baakebera abana mbu abana kwe kuli Swazi Nagawa Dube ne Simon bwe kito bwe kyali abaana bano ne mbagamba musobola okwerwanako kuba fe tuli batata bamwe tulaba ki ne bakwata sente ne bagenda mu kooti ebintu ebyo ne bigenda nnyo ebiseera ebyo mawulire tebajja mujjayo ajja kuvaayo tebajja mujjayo ne mbagamba omusango oguli mu kooti mwagala bwenkanya mwe nnyini mwenoonye kooti egenda bawa ekyokukola ki Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu amasomero amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 oba noti 75 noti 16 ate ng'osobola otusa Matuga ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda Smiles Water and Plumbing Services the reliable professionals. Mutuka mu kooti kakati abaana bo bennyini ne beeteesa bano be beeganye ne bagenda mu kooti ekizibu ekyali ku nsonga eyo njagala ngittaanya abantu bakimanye n'abakazi bategeere nze omusango guno nguteeka ku bakazi abakazi bakweka abaana baabwe naddala abawala baagala okuyingira mu kika baagala funa ku byobugagga naddala abawala yes tebalaga abaana wali olabyeko omwana akafeera omuwala mu kamera wali kamera zonna mu ssaga ezibaddeyo wali obalabyeko bamusinga kuzaala balenzi anti tetuganye n'abo bennyini abalenzi abamu beekweka tebaagala kujja omusika yafubako n'alwanako ng'ayagala bafune obwenkanya naye nga bo tebavaayo ekitegeeza omusango gwambalina kubuuza bannyaabwe gye baabazaala kubanga muba mwenanya bwenkanya mulina okuyimirirawo okitegedde ebintu bino byonna sirina gwe nsalira musango ebintu by'amateeka obimanyaje amateeka ogamanyi bwe mugenda mu kooti okuwaaba omusango nga mugamba sisitimu erabika etubodde tekozeseddwa nnungi mulina okugoberera omusango bwe bagenda mu kooti ne bawuliriza pabuliiki kyegamba tajja kuvaayo ajja kuvaayo kooti omusango guli mu kooti tebagwogerako nze simanyi miinizi yakukebera DNA kubanga nze manyi nti okwata taata oba omuntu gwe kikwata kazaala n'abaana ne mukebera kubanga abamu bagambanga Mugerwa ani amanyi nti Mugerwa muganda wa Kafeero oba maama yamubba mu ddwaliro maama waabwe yes omukazi yagaba omwana kati saawa eno olaba Pawulo Bukyanga afa maama we yafa nze simumanyi
ne Mugerwa ayinza okuba nnyina yafa muto naye maama we yafa agambye Kafeero nanganga ya muzaala era Kafeero baba Nakkungu ow'enkokonjerwa ye yabakuza ne Mugerwa tawulirangako muntu yenna yali avuddeyo n'agamba nti Kafeero mwana wange ekishegedde nyina yafa mulese waani wa Kafeero kati omuntu yenna wovaayo saawa eno gwakireyiminga gwe bajjako omusaayi naye ne bamugjayo mu oba olija n'ogamba nti naye ekizudde nanganga nno si yazaala Kafeero mulina kujjayo nanganga naani kuba mu bulamu bw'ensi eno tewali muntu yenna yali avuddeyo n'akireyiminga nti Kafeero gundi nze muzaalo oba Mugerwa naye amateeka gagamba bwe gati DNA bagijja ku oligino okisegedde naye mulimu minizi endala abaana ze bakozesa zenjo ogamba abaana balina minizi endala ze bakola ki ze bakozesa webanga minizi eyo yakkirizibwa bagenda mu kkooti bano be basinze omusango be basinze omusango we bagenda mu kkooti ne bawuliriza pabuliiki mu kuwuliriza pabuliiki omusango tebaddamu gugoberera owulidde bwanaaje bano baswazi bo baali ku kituufu nakati bali ku kituufu sigambye nti bwe ngamba ongambye mbu ebya DNA etobitege kati gwe wagendera ku byabaswazi bye bakola nedda kivula bokwatagana nabo nedda sijja gamba nti kwatagana oba gwe wali ekifuna naye ogenda awuliriza mpuliriza bulungi baswazi bo batembeeta omuganda akiyita kutembeeta kintu kyabwe nze aga Katonda siina mwana gw'emboola baswazi yevuga kati ate teyasoma kituufu ate mmanyi kyakola muyimbi ekira twawulirako nti baali baagala okuziikulayo omugenzi Paul Kafeero bamuggyeko samples balyoke bakebere byakomawo ebyo anti kyembadde nyinyonnyola ebintu ebyo bwe bagenda mu kkooti omusango gwali mu kkooti kubanga kkooti yalina obbawa obuyambi gino we bagana DNA bano gye baakola ne bagenda mu kkooti kyali kituufu fenna nange nakiwagira mugende kuba temusobola kubeera teri mwana abeerawo nga talina kika omanye ensonga eyo girabanga ey'okusaaga niye baba bakuboddo batoyina kika kati bo bagenda mu kkooti nga yeyina okukola ekyo ekyokuzikula omuntu teriyo mateeka kankugamba aje toyisinza kera kumacha n'ogenda n'ozikulawo omuntu nga tofunye buyinza oba amateeka gagamba otabanyiza oba otabankanyiza eddembe ly'abafu oyina genda kkooti kuwa buyinza kati abaana bali beetaaga bwenkanya ne bagenda mu kkooti ne ssente ne bafuna looya yali Luzige gye nawulirako mbu bamuwa ne ssente oba miliyoni nga 10 agende naye ate abaana tebaavaayo kwerambululira ne batandika kuwuliza bigambo by'abantu fenga abazadde ababazaala nganze nakubirako n'abamu ne mbagamba bannange munoonye ekika munoonye weyize nze nakwatagana nnyo n'omusika nakati nkwatagana naye kuba wakubira tekwaliko swazi ate swazi ate mbeeta ekintu kye omwami Katabira otegeera ye swazi ye toyinza mukubira kubanga ye ali ku kituufu gikyagamba ali mu kintu kye anti kyalina wabera possibility ne bakebera ate ne balanga swazi tate simwana afe ate ebyo birala kamaleyo kino kakati bana abaana bwe baba buzaabuza mu public nga bagenze ku bigambo by'abantu ebya TV okisegedde ne batasooka kumanya obuvo bwabwe n'obuvo bugenda kuvaawa ne baliko omusango mu kkooti gwokimanyi nti kkooti omusango yaguwa abaswazi byagusinga ebintu byenjogera by'amateeka bagenda mu kkooti nga bali babawaabidde baswazi bawangula ki anti nzija abaana bano be baagaana nga 15 batwala omusango mu kkooti ne bamufuna ne lawyer ki Luzige ne bagenda mu kkooti mbu saaliyo wadde mu kkooti omusango ogwo oba tebaagugoberera kubanga bano baswazi bakakasa mbu balina empapula bawangulwa omusango era kkooti yasala bano babalayire miliyoni 10 kati awo kyetaaga oyite swazi abikunnyonnyoli kubanga eyo judgment sigirabangako naye nga yeeriwo kkooti yawa obuyinza baswazi abana nga bwe bali bagabana ebintu by'omugenzi anti baawa obuyinza nti batuufu DNA yali ntuufu olwo ennyumba y'ekajansi yo bagitunda olwedde yali yatundibwa dde ne bagabananga abana bagitunda seneme simanyi kuba baana ba Kafeero bakulu
nze kati kankugambe bobo giraba gwozale bali bamusiringambe bachunda 218 219 obumbi nga omeka simanyi kuba sijja kugamba sali yo kubanga abaana bennyini kati kankugamba amateeka gaba bwegati nze nga muganda w'omugenzi omwana nga wezeze emyaka 18 nze ndiwo kalabalaba ebyamateeka obimanyi omwana wagende wa administrator general nze ngenda kuwa magezi era na administrator general oyingira mu lumu akubuza ateggwe anti ndi muganda w'omugenzi oli kuomu kuba kuza nti nedda fuluma takukkiriza kwogera kigambo na kimu nze siri kubakuza okitegedde jukira n'oba ogenze ku shobera MC mbera MC ekyo aga katonda nga kiyita wano swazi omubuuze bwe mwali mugabanyeko sente z'ekivvulu sente z'ekivvulu taata wo Kibalama Henule yali abaddeko mu mutemwa kata ugozo jogera mu kamera sigendangako ku show ya Kafeero nengabana sente za mutemwa gwa family nfuna sente z'emusi ekirala sente ezo bwe ziba zivuddemu zikola ki ebo bwe bayino kunnyonnyola kumanga nze siri mutege nze benefits ze nina ku ekyo weba noonye musi anabeerawo balabanga tata Kibalama anti akati nina kuliya ku ekyo bakimanyi tata wabwe musi bali abaana bote mbawaayo ko abaluwo oba mpozi mama na doba proving anti bali abaana kikiri kyenkunnyonnyodde bano bayina empapula ze batembeeta empapula ezitembeetebwa weziri swazi zibakutte wekitegedde kyovolaba bali abaana bonna n'ekyo kyennyini njagala obayite oba ofuneyo omu babuuze bali bagenzeko ne bateekawo embeera nti bannaffe tuli baana era nabo tebalabika oba balabanga mubakasuse nnyo ne bagamba anti akati kankubuuze twogere oluganda olutuufu oli Ssekabira yamanya oluganda Sekkono tawanyisika teri muntu asobola mukkiriza mugoba mu kika aje wazalibwa weddira fumbe ne wenkola ntazo wenkima toso ne wobonyize n'ekikogera no gamba fudde mbatadde n'ofuuka eyo ng'olosigala oli wa fumbe kakati abaana tebasobola gwegamba kubanga muyina proving ekyo ekizibu ekiriwo senga entaleeza abaana abo baziteeka mu kika ekigedde kubanga ekika kya Nanganga yes Nanganga ffe tetuyina bazadde afefe nyini ffe bazadde taata wange kitawe yabazaala abawala babiri n'omulenzi omu ekigedde ate jajjaawe enkoko njeru yagendayo bugenzi n'azaalayo n'ava nayo kyovola taata wange bamuziika bbira tebamuziika nkoko njeru kubanga obuvo bwe tebwali eyo ekigedde mpulira kakati ebyo byonna bwe bibeera bwe bityo abaana balina kujja mu baali balina kujja mu ebyo byonna ebya family bayita abakuza be baali bateekawo nga baba Nantongo ne Mugerwa ne Mwami Mandeevu Mwami Mandeevu bateesaganye ekirala mu byonna byombuuzizza bye tubadde twogera mu buli kimu Kafeero alina be yatambulanga nabo teri n'omu yali avuddeyo kwogera mikwano gye byabiranga teri kubanga eriyo Kizito manager eriyo gundi ani on second angel ate bisere bisinga abamu babeerawo nga omulyo gukyaliwo teri n'omu yali avudde kwogera kati kooti eno bwe yakakasa ozi wandaze empapula wazirabako sizirabangako kati abaana bano nga bondaze be mwasanga eri bo mwabakola mutya baluwa abo bebatannabakebeza anti bebatannakebeza baluwa bebatannakebeza abaana bekebeza betwasanga e Masaka abaana abo be Masaka banyabwe babatwala kubanga tebajjanga oli omu yatugamba nze nagula ne bamuziika nalaba entale eziri ewamu siri muleeta kubanga balaalo beeyo ekyo kimanyi kubaana abawala era n'ekyalo kyekyayogera ebintu bino byenjogera muzira akimanyi Mugerwa akimanyi n'abadongo bangamba banegundi yakinoonyerezaako ko lutalo abayo ku kintundu beeboogera etegedde kati ono omwana ono w'ekirumba n'abeekyalo abantu beeyo bakimanyi n'abadongo mbwoyo omukyala yali muka Kafeero n'amuzaalamu omwana kirumba kiri eyo omuntu okay bwe tuddako wano ku mpapula za kooti kooti empapula ezo yazikakasa naawe n'okimanya nti yazikakasa kati anti lwaki Swazi bwagambye empapula tuzina lwaki tomusaba n'osomamu kati kankunnyonnyole nze engeri gye mbadde mu ttaka buli kimu nkitegedde omusango oguli mu kooti tebagwogerako
omusango gwenjogera gwava mu kooti nga baswazi bagusinze era ng'ogera ngumanyi kyovola baswazi kati ebintu bino byenkugamba baswazi bafuuka ba administrator b'ebintu bya kafeero andinze bwennyini newombuuza siina buyinza busobola gamba baswazi waki muli ba administrator wazisomako ezo ezaki bazikusinga sizisomangako ate lwaki ogamba bagusinga olwedde batembeeta ekintu bafuuka ne ba administrator n'ebyapa babisala omusango gwe bawangula abaana bano abasigadde bamaze obbakebera baswazi batunda ekajansi abooluganda kuba ekiteeso ky'abaana bonna kyali kyakutunda etegeeza bagenda okwekebeza nga n'omuguzi bamulina bamale batemeeteme akantu kaabwe naye ndowooza akantu ako bagenda olaba na kintu kinene. Abalabalubala TV tuli ne Henry tutotola emboozi y'akafeero tubaddeko wali eri mu Orions katuli wa kafeero tujja kuba emboozi zino tuzongerako mpolampola tumale okuba nga ate tuzitegeera bulungi so abalo kyatunyunya nga tuwumbawumba tujja kuba tumuzza tusobola okuba ate nga tweyongere n'ezo naye empapula ezo tuba tukomyewo menjaga ozisomemu empapula ezo oleke ga nti baguwangula naye nga naye tewazisoma lulingi tewagisoma lulingi saagisoma kalwaki okkiriza nti yaguwangula anti lulingi gye bakozesa kati ate omuntu administrator asobola obbawo obuyinza nga tebalina lulingi kubanga balina obuyinza njaga ogisomeko omusango guno ogw'abaana nga bamaze obbakebeza ne bagenda baddukira mu kooti abaana bano bwe baamala obbakebeza baddukira mu kooti ne looya Luziga osobola n'omunoonyaako ye yali mweya ogw'omusango bwe bagenda nze saamanya byaddirira kye naagirangako omusika yaŋŋamba nga abaana tebalabika nga njogera ne mugamba mutuuse ku kibannange abaana bajja kubeera nga tebalina kika ebintu emubiraba ne mbagamba kati ffe tulina ebijja bisatu Pawulo ng'akyaliwo n'abaliwo bakimanyi yayagala nnyo okukola ekijja ku baana beffe be bazaala ebbalibbali oli ng'akiwuliddemu egundi aziikibwawo ekizala toli wawaka ate nze ndi mwana wa bbali taata yatuzaala babiri nze siina nju taata enju ezitudde ziri ssatu enkokonjeru ekisoga ne mu kibuga nze ndi mwana wa bbali ffe tuli bameka okitegedde kati abaana b'ebbalibbali awo nga omanyi nti abaana bwe ngaawo zadde nnyaaje sikyogerako n'ekiyinzika okuba obukakafu bukulebye kakati abaana abo ebijja eri ekyajjajjaffe ekiri enkokonjeru bayitawo kiremba era omuntu yenna waakola ki bw'afa waalaga kati n'ekyo ekyakafeero weekiri okitegedde neeno wannyini muzeeyi yasiraamuka wanebbira waliwo ekijja we baamuziika era osobola osalawo n'ogamba nze lwakuba kyo kyabasiraamu era we baziika jjajjaawe jjajjaawe alina gye bali bamuziika amuziika n'amuteekaawo ekiranga tuwumbawumba eno ebivulu bino ebakola bya mulamu aki gwoba oli wali nga gwe MC oyogera nti tukola ekivulu kino ku mulamu aki ebivulu ebikolebwa oba mujjukira bujjukizi kafeero ekyasooka kwali kujjukira naye nsooka kwebaza abantu bannanga abantu b'ekyaggwe mwe bali kwagala kafeero abantu bonna babadde mu Uganda no bakozeeko ekintu ekyo ne baagala okitukiza naye kyagaana naye abantu ba kafeero ne bawulira nga waliwo ekikyamu ekizze na buli kimu abantu abo bajja ekivulu kya kafeero saawa eno nze gwe mulaba n'akafuna bano abategesi basatu abakankubira nga basaba ekivulu ky'omwaka ogujja buli mwaka gino gyonna emyaka giringa ena abantu beeyongera bweyongezi nomata wati oba bayimbi bazo bate bazze baba bazze kulaba kafeero wene wootuuka wali n'oyimba buyimbi abeera wali mu bantu ng'alaba anti yafuuka mbuyaga aba bazungira ku mitwe wadde eno wadde wakoona kwonono alowooza amulabye nga tamulaba nadde eri bwatyo kubanga batugamba omuntu wafa afuuka ki mbuyaga ogimanyi ye mbuyaga so kakati so ekivulu ekyo omulamwa gwe kiriko njagamba ntya nti bwe tuba tutandise okukola ebivulu ebyo ebyasooka byali byakwaga esaawa eno biriko omulamwa era n'omulamwa baatandika okuzza ku ntaana nze nayina ekiteeso nga njagala ekintu kino kigende public nenkigamba swazi omanye ebintu bya kafeero nze lwaki sibigenda nnyo sijja kugamba nti mbibeeramu nnyo ze ni muganda we ate yazaala abaana bakuze awo wennyini
ndoza kino kikiba kisemba engeri gy'oli muganda wa Kafeero lwaki tobeeramu n'ekisa kiri ekiga nti abaana ba muganda wange oba abaana bange bonna kambanoonye bonna tubagatte ekyo ekintu kyoyogera kituufu olwaki ogenda ne bali abaana olaba nti abwe basobola okugabana amangu akaseera ne kava mbulumu n'atwala akamala abaana ba Kafeero tewali mwana yenna gwe twali tubodde newoobakubira n'obabuuza bonna buli mwana dyani emala okuwandula ate n'oddamu nsumulula osuna tewali mwana yenna yali azze ng'agamba mwana wa Kafeero ffe ne tumuboola naye kantunulire kamera nyongera n'enkakasa abaana bano abaana bonna bwe mwakebeza ng'omanyi baakukebera baganda bamwe bayina empapula nawe zotasomangamu empapula ezo baganda bamwe babayina obuyinza kubanga mwenna mwabiteesa mwenna senga kibadde nze oba mugerwa nga ffe twakulembera omanyi famire ya Kafeero abasinga omugugu baguteekako nze ne oba otya kugoba kubwemusi ate ntya kyova toyakubugira amazima gennyini genjogedde gali bwe gati aje bwe bukeera ku makya oli nagamba nakuwandula mu kintu ng'obadde otambula ne bakusuula ku kkubo tosobola kugoba mmotoka eyo gisanga oyina kulinnya ndala emmotoka eba yagenze bano bafune bataata balala ensonga yonna eri bweti abaana bano bagamba mubuukire emmotoka endala etya ekintu kye mwateesa bo nga bo nkikkaatiriza bwe nti bayina kwegatta baddemu banoonye solution eriwo eri bweti nze nganze mu bintu byo aje abaana abo bozadde oba mwami Katabira oba nze nakigambye ne Mugerwa luli juzi Mugerwa tolaba nti nina ebintu bye nnina obiraba bwenfa abaana bange benina babiri oba basatu oba mukuza naye abaana abo we bakula be baba bananyira ebintu ebyo omuntu bwakula okumanya amateeka ga Uganda mazibu ne obo bikuumye gwe Oluganda tebakuwaako obadde okimanyi ekyo aje ekizimbe kino kyonna onyiraba gadde nieno omusajja n'agikulekera nga akulesa omwana wa myezi 6 azadde omu n'olabirira omwana oyo naweze 18 omwana oyo n'atabuka n'agamba taata mpa ekintu kyange amateeka tegakuwaako kagube muzigo amateeka gagamba bwe gati omwana mudiza ebintu byabiddukanyiza akuze abaana ba Kafeero bakulu okweddukanyiza ebintu byabwe ate abaana ba Kafeero teri mwana kawansi wa myaka kuba kati yawezeze 18 ekitegeeza bonna basajja bakulu abaana abo bayina kubeera n'abanyaabwe ffe tuli bakalabaalaba nga bataata basalama kubaka kati kankugambe omuntu waba n'empapula ezikakasa kankugambe kino olaba njegula ngenda kuwa ekintu kino ogenda kugenda tukoma omundi oguddako oba tuweko okufotokopiza ezo empapula ffe tusomeza kuba gutaga zisoma kati ekyo gwe ekirala wunzika mpunzika nga ngamba bwenti bannange abantu abatuwagidde okuvira ddala mu ati ono mwenkulidde nayingira Kariuki nga ndi mwana muto muzira okundeeta nentandika okukola mu Kariuki nkulidde mu ati emyaka gyange gyonna okuva ku myaka 15 nga ndi mu Kariuki muno mwentagalira manya mu music ne mu art kankozese ekigambo art kubeera tubadde n'abayimbi paka abantu abatuwagidde twebaza abantu pagiranga kino omunze kibala mahende ku bivulu kwembeera abalaba ku firimu zange ne musikiti mbebaza omwana nenebaza abantu abawagidde Orion abajiwagira okuva edda paka kati paka okugwayo gudde moyongero jiwagira kubanga ekibiina kya Katemba tekigwa esawa yonna wabawo okusituka ekigwa ekimu tekigobera mwana kuki kutambula ensonga yokusatu ensonga ya Kafeero public njagala ekimanyi tewali mwana muntu wakika yagoba baana taliyo kuba abaana abo bonna ne obo bayise bonna nsobola bakunoonyeza ne bebeegaana nojja nobakolako interview tewaliiwo olunaku lwe batulako ne bakitaabwe era mu nsonga zonna tewaliiwo olunaku lwe batuyitako bateesa bintu byabwe ebintu ebyo ebyabwe bye byavaamu akabasanga bali ne bamaama baabwe era okuva olwo lwonna tewali lunaku lwe baali batudde bakuba ekika balabe solution egenda mu maaso kuba baana bakulu naye nze kyembakuutira abaana ababeereyo ne bemulugunya abaana bano abana nga mwe mwakikwata bayina empapula bannange musala amagezi okay empapula za kooti
mwami ajenzi njijja mu kino njagala oyiga amateeka kooti bw'emala osala omusango omusango ogwo mujulira si bwe kiri ekizibu ekiriwo kooti yasala omusango okay nze siyinza kuwakanya bya tweyanzege olunaku olwaleero tubadde ne muganda wa Kafeero Henry atunyoya ku nsonga ezimu gyavudde wamu ne waali kati tasiki gyenkuwa bwe tuba tukoma olutu eddako njagala ojje n'empapula ezo ati photocopy nze nja gisomerako abalabi twabe nti kooti yakakasa kino twabe ruling yali etya kuba naawe ogikakasa n'empulira bulizi balina empapula abantu abasega balina empapula waliwo n'abalina ebyapa naye nga bifu so awo tuvuddewo ekirala loza kyenja okubuuza twawuliddeko nti batandise okutematema ettaka lya Kafeero awo notujja kubeera tujja ajesaluge gange katabira Muhammad Ali abaddewo ku production kagere waswabi tetujja kusuka wano akume atakumira mpeera Lubalusewa TV mazima ku mazima.